omulabi waffe omulungi nkwaniriza nnyo nateera webale kubanga otwekuumiddeko. Big Brother Uganda amanya Big Bro osi Double Child ali ku camera producer oli w'amaanyi nnyo gwe omulabi waffe, naye nga nkugamba ekintu kimu nti nno mutuufu tetulina kitugenda kusuula olw'ensonga nti twasazeewo okuleetera baakabi. Mbadde ndi wano neegattako omusajja bamuyita Fresh Daddy. Origino. Fresh Daddy buuza ku balabi. Yeah, bannayuganda abatulaba era abatuwagira mwebale nnyo okutuwagira ebbanga lyonna lye mumaze nga mutufollowinga kyamaanyi nnyo era mugende mu maaso n'okutuwagira. Fresh Daddy Mutabazi Paulo gweyogera naye obudde buno. Fresh Daddy achakyagenda ku microphone soko obbemu akapeera waliwo ogendako obbemu akapeera Fresh Daddy. Yo sente ye Kampala gwe nyuma bala Mazike sente zinyuma gwe kyenjisa Zike abagende Bulaaya banoonya Mazike. Yo Big Brother Uganda tewerabira ku subscribing nga kyekisinga obukulu. Fresh Daddy josijja kubosobola okulaba buli kimu ekimufaako atandika atya. Fresh Daddy otandika otya okujja mu music industry kubanga nze mutuufu nasooka okuwuliza nga mmaze okuwulira Fresh Kid gwe nempudda nti Fresh Daddy no actually nasooka wulira Daddy wani taata wa Fresh Kid nti bamuzaala Luweero naye ndi musajja weruweero nakaseke era nagane nga Luweero ngeetabuse Luweero oliwe nakaseke essebo ndiwe nakaseke mu tawuni kakati bwempulira nti no Mutabazi Paulo azze alesi wawe omwana mutabani we bamuyita Fresh Kid ayimba tugenda tuwera nno bwengatako lutalo nga tuweze bwengatako Jowiranda weri bamunanika nga tuweze bwengata abayimbi bagenda si Masaka yoko manyi Masaka bali bawamba ekintu kino naye kanaffe tugenda tukola kitu ngere kate badirira oyingira otya music industry. Music industry nyingira gye namuyingiramu nzijukira yali mukwano gwange aganaga wekabuswawo yanteekamu akasimu okusinzira byalabange entalo ze twalingamu awo nangamba Mutabazi Paulo sooka ogyeko eno tuwayeemu neninya nengende ebuwe natuuka eyo netunyumyamu ebigambo nga 3 kuba nali ku bwangu nangamba tosobola kunsibula bwotyo sooka gyogituulemu byatandikira nno wagenda teweetegese wakutuzawo Kalifa nagamba jangu otuulemu engoma sooka otuleko wano mu ngoma eno ani yabiiye ebyo Kalifa yennyini aganaga yabiiye omusabula ngoma okutuula mu muzindalo ne bateekako awo notandika ebigambo yayogeranga kimu 2 suula y'ebyo nga omayi bw'oba oli mu pyogambo linga suula y'ebyo nga mbisuulayo zagenda okoona essaawa 5 ez'ekiro nga hiti nga Mazike gawedde muganda wange ekyokuwera omwenda nga Uganda tetugimaze omwalu ku 5 mwala kumaca enkeera ku ssaawa 9 oluyimba lutambula ngamba bugambi sooka olabe kati views eziriko Amazike ne gafuuka ensonga mpaka obudde buno naye wafunamu wafuna Amazike nakulabako nekugundi ku comedy store Mazike go twakolamu Fresh Daddy titwazi kuva mbwangu Fresh Daddy lwaki wasalawo kukyusa management omwana tomutawaanya ko si kutawaanya wabula kumubeereramu omwana mubeereramu kyali tekikola bulungi kya manager Francis kubanga mwali mumaze okusayininga kati ate essaawa zino ndabawo manager twakyusaamu era nga bomanyi nti ebyo bize bibaawo mu industry y'abayimbi bonna bakyusa kyenkakasa nti omwaka gwenkyusirizaamu omwana ono waliwo n'abalala abakyusa era abayimbi era nabo bakyusiza bamaneja baabwe kyenyinza okugamba nti bwe nalaba nga ebintu ebimu tebigenda bulungi nensalawo nenkyuzinga maneja omulala omupya waliwo ebyali bitagenda bulungi ebintu ebisinga okutabula wano abantu sente na mukazi kubanga kutegeeza sente zezatabulawo management nga tebitambula bulungi naye waliwo olina omugundi gwe waliwo olina gundi y'omutemu agwo gwofuna kuba nawulira wali waliwo amawulire byaliwo byayitaawo oba wali ofuna 30% oba 20 nekitegeeza nti waliwo ebitatambudde bulungi wayita ogifuna oba waliwo ebitali kwegamba management yo ngayo management enkadde sandyagadde nnyo okugenda mu ebyo ebyaggwa ate ebimaze emyezi mingi waliwo bapya abagala okumanya kati nga babadde bambuuza manager twetere ku manager wa Fresh Kid konze ngenda muleeta mubalaze
ne fresh daddy tajjanga kumulete kati uno fresh daddy ekyo bagala okumanya ekyo waliwo ebitatambulanga bulungi nga tebabirambika bulungi babikolera mu kamooli ate nga manager Eddie tajja bikolera mu kamooli endabira ddala nga mu buli ngeri bwe mba neetiiriridde bwe nti kiki ayinza okumbeereramu obuzibu mu maaso eyo okusalawo n'endaga eggwanga ki ekiriwo. Awuliza omulungi omulabi waffe omulungi oli ku Big Brother Uganda ndi ne fresh daddy taata wa fresh kid Uganda omusajja azaali Luweero akulidde Luweero ate nga n'omwana w'Luweero wabula ne bajja mu Kampala ne bafuuka ensonga nga bayise mu entertainment industry bayimbye ennyimba nnyingi era ye mwana omulenzi omuto eyaggulirawo olugi abo bonna abayimbi abato be mulaba nti beegombye fresh kid olw'ensonga gy'ajja kwasaganyamu ebintu by'engeri gy'ayimbamu engeri gy'ayogeramu n'engeri gy'atambuzaamu ebintu bye nga ye omwana omuto. Fresh kid wa myaka emeka? Myaka 8. Myaka aweze 8 newa kati ye mami wamulekera ddala maama ali ku bizinesi ze soko muleke mpuli ati abaana b'ekibuga bakutawaanya bamadamu b'ekibuga bakutawaanya abaana bo bangi neera bw'obettanira ennyama zike tosigaza baagala mazike tebagulamu mu kamera olowooza balowooza ki assa kamera ekuwanika bweti eba ekuwanisa ate kati bwebagambirawo kamera temuli ssente bo tebabimanyi bamanyi ddadi ojja kugaba mazike goka kuba gego ge wayimbako tutangazeemukko kubanga baŋŋamba nti watandika saluuni wakola saluuni era yakabi nnyombo olina saluuni nga 5 musajja mu music sebo alina saluuni Makindi alina saluuni Ebukoto alina saluuni mu Kampala wakati alina saluuni biki abo babuloga bakasukayo bulimba bwerere saluuni ekyali emu tennabako bulanki ndala olina saluuni emu eri Bukoto fresh kid ngunayingira music oli okola ki era gwe mulimu gwe nali ndimu Luweero mulimu ki muzeeyi Paulo oyagala okutulibali wali osala nviiri nali nsala biri byotegedde njala mani kiwa pedi kiwa nga gwe mulimu gwe twatutambuza mu Luweero kama Katonda era ne wano gwe gusinga okutambula ennyo kyemanyi neyo kati ne bw'otuukayo essaawa eno osanga abali ku layini ku byenjala bangi nnyo ofunirawo abakozi embeerawo pulogulamu oba waliwo munene akubita akasimu nalinya nagendayo fresh daddy wakimala kubanga naye nga webale kukola ekikulu kya byonna nti okola abantu basiima emirimu gyo ate n'okwebaza Katonda Katonda alina engeri gye yabaggulirawo naggulawo fe abeeruweero n'agamba nammwe mujje mu industry ogamba abantu basiima byenkola abantu basiima byokola ngadde mayibanzala wabakuba beebaze n'obbeebazeera beebaze ku mukutu guno abawagizi ba fresh daddy Uganda omukutu ogwa Big Brother mugende mu maaso tuwagira tukyabaweereza ate nga tukyakola nnyo era kyonna mugenda mulaba ku sayidi eno ne sayidi y'omwana waaka agenda kujja tweyanzenge wale kubanga otulaba oyo fresh kid fresh daddy Uganda original aliongeddeko fresh daddy original nga tekitegeeza omukyala mama wa fresh kid mugamba music tojja mumusobola n'agamba kuyimbi yuwai nga tukyali kuno nakuli fresh jajja naye wa famire yo oba ye mukyala mulala jajja yali yekiikamu bwekiise mu bintu naye yakyamuwulira ayimba akuba omukyala akuba ku mikolo naye yali abeekiiseemu kubanga balugamba naye fresh jajja mbu yakuzaala kati gwe nozaala fresh kid nitugamba famire evudde jajja yali yekiikamu bwekiise byali bwe bityo nga naye anoonyeza naye tomumanyi yali anoonya mazike g'abaana be kulyako n'abanoonyeza ku mazike ne balyako naye nga naye gyali muyimbi amazike kwega yatambulira mu linnya lino asobole okufuna ekyokulya kyotalinaku buzibu kuba naye anoonya mazike munnayuganda alina eddembe okola kyayagala yakikola n'akinyuka tanyukanga gyali yakola byayagala tweyanzenge omulabi waffe fresh daddy tweyanzenge oba nenyo webali eddala abalabi ba Big Brother Uganda basiibule ate munayongera bakubiriza okukwagala n'okwagala fresh kid Uganda okusobola okubeera nga tukikwasaganya mpolampola abalabi ba Big Brother Uganda ono mutabazi Paul tata fresh kid Uganda
mwebale kutuwagira mwebale wagira Fresh Kid mbakakasa nti omuziki akyaguleeta nange omuziki nguleeta ne Bukoto ku saluni mujje mu bungi yo tweyanzenge webali kubanga otulaba yabadde Fresh Daddy tata wa Fresh Kid bigeze okugwa nga agamba Fresh jajja tamumanyi webali kuba mulayi mulungi nate tudingana olundi